Joel. Buzibu ki obukutuuseeko leero? Tewali anti. Ebintu yange byofulumiza oti we bikiki? Anti bino ebintu olaba buli we tulwawo bikozesa bigendako enfuufu kati ova olaba ŋŋambye kambijjeyo mbirongoosa. Olwa teweetumanga kintu nga toŋŋambye. Bw'obanga oyagala okukola omulimu sooka oŋŋambeko. Anti bulijjo wano ŋŋamba nze seetumako. Leero neetumye ne ŋŋamba kanzijjeyo nzijjeko enfuufu zino zonna zijjudde. Anti osookanga kumbuuza nti anti kino nkikola oba sikikola kuba olwajja kukola ekinannyiiza. Bino ebintu byange saagala bizannyira kuba birimu ssente zange nnyingi. Nze ntegeka ebintu byange manye ekigendererwa kyabyo. Okitegedde ekyo? Anti. Kati rongoosa bulungi sepiti zange omale ozizeeyo gy'ozijje. Kale ekirala okimanyi nti Agnes nsale kati asuzeewo mu nju muno. Anti nkimanyi. Gwe yagambye ng'agenda? Nedda. Agnes yatandika ddi otambula n'atakoma okusuula waka wano. Kankubulire ne we twogerera wano ayinza n'okuba ne mu Uganda taliimu nga yagenze dda. Yagenze dda nga tayogedde? Anti lwakuba waŋŋaana okukola olugambo ne kale gwe kankubulire kuba gwe oli mukama wange. Naye nze namuwulira omanya atera nnyo okukwatira eyo essimu emmanju kati nze nali mutooyi ye nga tamanyi nti gyendi. Ne boogera n'amugamba agenda musindikira simanyi bamusindikira ssente ne oba visa addeyo e Bulaaya. Kati nze nga mpulira ne babyogera ne bamala era namulinda n'ava ku ssimu n'agenda nange ne ndyoka nvaayo teyamanya nti mmuwulidde. Agnes n'agenda nga tayogedde ne kanso n'atamugambako kisoboka gwe bw'oba olaba? Ayinza okuba ye yamugamba gwe n'atagamba. Anti embeera gye mubaddemu wano anti Age badde nga yakuyomba ayinza okuba gwe yakukyawakyawa dda kati teyagambye nga ye muganda we yamugamba. Kanso n'atangamba nti oli agenda kugenda aveewo wano ng'olwedde nze mmusuza nga nze muliisa kubanga lwonna lyemusuza n'agenda nga tebaŋŋambye. Babadde balowooza ngenda mugaana oba? Kale babanga bwatyo bwasazeewo ne kanso n'aba nga talina kyaŋŋambye. Kale longoosa masapiti gange ogazzeeyo mu nju. Haleluya Luganda. Yansumulu nante. Kujagala. Muraba sitani we anantije. Amaso gange tegatera kukemebwa kuba ekirungi n'ekibi nkyawula ate n'ekinazaala ebirelembe. Yebaliko Luganda. Kale sebo nawe gye Mukama waffe yebazibu. Amina sebo. Nze bampita Brother Maxi kati ntambula wano mu KIRIBEDDA nga bwe mbuulira ekigambo kya Katonda. Nkulaba ne Bayibuli ndiraba. Era amazima go gali nti Mukama akwagala. Amina. Akwagalira ddala kubanga wano mu Baheburaaya omutwe gw'11 akanyiriri k'omukaaga agamba nti era awataba kukkiriza tekiyinzika kusiimibwa kubanga ajja eri Katonda kimugwanira okukkiriza nga Katonda waali era ali munoonya yenna alimuwa empeera. Okiraba kati bw'oyagala Katonda n'omunoonya n'okola byonna eby'obwa Katonda naye alina engeri gy'agenda akuddizaamu. Kati tolaba nga Saaluuna eno yonna bw'omukkiriza n'omukulembeza buli kimu munange olaba kyekola kyokka. Era munaaye oli mutuufu. Ge mazima. Kakati ow'Oluganda walokoka? Nze ndi mukyala mulokole. Oli mukyala mulokole? Ndi mulokole. Kirungi nnyo ekyokuwulira. Mukama namusembeza dda era mu nnyumba yange mwali mpita naye ntambula naye. Osabira ludda? Nsabira awo ku KIRIBEDDA Redeemed. KIRIBEDDA Redeemed. Kakati nze nsabira wa Pastor Kawoya awo mabega wa KIRIBEDDA Hospital. We nsabira. Awo kirungi. Webale kusembeza Mukama mu mwoyo gwo. Ananga ono naye erwisiza mu bisenge sawa za church tunazisanga. Lolata tugenda naye. Badde ndowooza tugenda naye. Nga yamaliriza agambye tagenda ku church.
Alina okugenda ku church tusabe ffenna ensonga yakwebaza. Namwenyiriza. Olugendo watu olumanyi kyogamba. Olugendo lwaki? Leka naawe. Tulina okugenda ku church kubanga tugenda kwebaza. Abanoono. Nze nabadde straight gye muli. Ne mbagamba nze sigenda mu church nammwe. Ne mbagamba nze ngenda mu bbaala. Kyogamba tosobola kugenda kunneebalizaako Mukama mu church. Osazeewo ogenda kunywa mwenge? Ogenda ku church ngenda nenonamu engoye zange. Naye nga nze sigenze ku church noneyoki? Lola, ddala ekintu ekitone ennyo bwe kityo kiyinza okulema okunkolera. Labbi n'okusaba tebakaka kusaba. Okitegeera? Ate mmwe oba Katonda mmwe mukaluubiriza nomukaluubiriza buli kadde ne muzunga tugenda ku church oba mwagala zunga mukuba abantu kubalaba. Ki ekibasumbuwa? Katonda mumukooya mujja muwalula mu ggulu mumuleete nga tannatuusa. Olaba ne bw'obeera waka oyinza okusaba Katonda eddakiika 1, 2, 3 n'akuwulira. Ate n'akuwulira nnyo singa bw'ogenda eri mu bangi. Nze nandibadde njagala okusaba. Ne buli bw'oyingira church bw'oti oba wakatuula. Omusumba n'alyoka avumirira omwenge. Kulinga ogwamuttira maama wo oba taata we. Nze singa buli lunaku nsaba naye ebyokuvumirira omwenge n'engendo veeyo nga naawe kyoyogerako buli kaseera bye byantamya church. Siki asobola zungira mu church nze. Ate Robbi nanze okusaba by'okwogerera omwenge ne baguvumirira si bye byokka ebyantamya ekkanisa. Naye abasumba basabiriza. Ayinza okukusabiriza naye siwulirangako musumba agamba kempeeyo ku ndiga zange zino z'ensumba ono muweeyo 2 n'oli 2 oba yadde 10,5 tebazigaba. Okitegeera? Ate nga kya bulijjo buli musumba aba mugagga okusinga endiga za sumba. Gwali okyegenderezaako ne weebuuza lwaki ezo ze mugenda mubawa nga muzunga n'ozitoola kentole zino kentole ziri ze zibagaggawaza mwe ne mufa obwavu. Nze saagala kgenda mu church. Mulamu. Naye naawe olimbyemu. Ate nimbye eki? Kubanga ebiweebwayo bye tuwa mu church bye biyambako zimba church kugula butebe n'ebirala. Katonda mulungi nnyo era ngenda kola omulimu gwe paka last. Ebale kubunyisa kigambo kya Katonda. Nange tugezaako. Akati saluni eno yo. Yange. Kyamazima Katonda yakuyimusa. Munnaye Katonda nkozeemu omulimu. Katonda mulungi nnyo. Kakati sister. Simanyi buno kitwala otya. Nga bw'omanyi babuulira enjiri amanyi tukozesa nnyo mangi. Kati mbadde nsaba onsigemu ensigo kati ngeyo gye ntambulira sobola okufunayo kutuzo otwokunywa omanyi tukozesa nnyo amaanyi mangi. Abula mulokole. Tuzi munnange. Oluganda neyanziza nnyo bambi neyanzige. Kale Mukama kulembere. Webale kubunyisa kigambo kya Katonda. Amina nyawo naye kino kyonkoledde sobola genda nga sikusabidde. Mukama nakwongera emikisa. Amina. Katusabe. Katonda muyinza wa byonna. Emirimu gye saba omukisa gw'enjawulo. Omukisa ogutalina obuyinike. Afune saluni egende mu maaso. Afune bakasitoma. Mu linnya lya Katonda Yesu Kristo mulamu. Amina. Batuseera ebintu nabo bakendeezeemu. Jennifer oseera ebizigo kendeeza. Amina. Oluganda webale nnyo bambi webalire ddala. Kale munnange. Kale kati kaneeyongereyo mu KIRIBEDDA mbuulire ekigambo kya Katonda. Genda obuulire ekigambo kya Mukama waffe. Omusumba si yaziri era zikola mu kanisa. Kinno gwe ky'omanyi era olina kwogera bw'otyo. Gwasondeza okugula obutebe bw'ekkanisa ewuwo wazigula zonna ne ziggwayo. Ze weetaaga zaggwayo. Nnyabo, waliwo gwe bakako bagwe bazijja mu nsawo. Badde nga mboziwayo na mutima gungu osiimye. Bali abasajja bakuba akalimi balina akalimi akawoomerera ng'ayogera ku ssente. Omutima ne gukutundugana olaba nga z'omusango obutawaayo. Kaakati bw'obaayo bana banina abaana b'empeerera fees ng'azunze nazo. Ogenda omulanga kensawo. Ng'asobola empola sooka n'ajjayo 2 ng'alabanga entono n'addayo n'ajjayo akeetaano. Fees w'abaana namaliza nga naye amuwadde omusumba. Ng'olyoko nga muno tebasaba abo. Akalimi omanyi bwe kawooma.
nga basabiriza gwe yagala ogenda mu bbala okunywa omwenge kampuni y'omwenge yali ekuddiza ddi nti ogiwagidde nnyo n'ekuddiza gwe nnyabo bwe nnyo omwenge gukka mu nze ne gunnyingira ne ngufiiringa gwe mukyaki bw'owaayo kikyodda nakyo nze nkusaasidde naye ate era neewuunya nze ebintu ebyammwe bye munsaba mbikola kyokka ekyange ekitone ennyo bwe kiti kibalema okunkolera tokulima teri katono ke waatusabye ne tukakumma naye gwe yagala tambulya mu mbeera zo mu bukakkamu bwo munneeyisaayo ffe tuli bantu bakulu twatandika okwesalirawo ekituufu kiri nti bwe ŋŋenda mu bbaala okusanyuka tewatugambye kusanyuka gwesazewo osanyukire mu kyaki teweekwasa naye Robina bw'obanga kasente kali akatono ke nnakusabye akakuwaganya okampa mpa kali kapiito ke yatuwanga tuva ewuwe omugabo gwali gwa babiri ne tuwampa yadde 10 ngenda kuwa omugabo gwo kuba gwo omugabo gugwo mpa naye sisobola kukwata sente zange ogenda ozinywemu omwenge mu bbaala yenze ez'omwenge oyinza ozimpa wasigalira zuwa Robert bemugatta mama ne taata anti otandise ebize ebivundu gwe ne Robert nze mbabuulire muyina ebizeezeze nange bwe muliyiga okukola ebyange nange nja kukola bulungi ebyammwe mulamu situka tugende mu kyaki mulindeeko temundeka tugende ffenna ati tulaga wana awe gwatagenda mu kyaki Robina kyogaago tomanyi wange ewange wennyini wemba ŋŋenda ewange mpita ku kyaki wano wemuti ku kyaki yammwe nga ŋŋenda ewange kati ate weeyogeza nga agamba nti tomanyi wange nsooka kunona ngoye wama mulamu tugende abula tugende tumusabire mwena mpawukanga bagenda mugulu nze munninde kasita nfunyemu ezakawalaki Sanyo lieni nero alero. Aja wakati mpulire sanyo gwe baby. gweno katono Eh? gweno katono Bana sanyo okulaba matwale gange. Ya wano wari mpopowa. Eno wavereva bad man. Wano wetuwera. finally maze nenzija Kiriya wala atero ino kusala konga wokimanyi. kwatire kunisa Sichamanyi nnyo naye baby sagala kumenya kitegera. ewa nange Sagala kumenya. Baby nkumenya nga wakajja waneno nawe soko geno banayi baby. Osanyiza okulaba baby. nkale baby Kati kankubulire kino baby. Okumanya mwana nakutegedde. Nze mpulira sikyabyetegera kati mwana kyogenda osooka okukola baby atumanyi njagala kusooka yingiza bag eno sitegire naye nga amazima amatuufu sagala weraliro lwansonga nkuyambye ositegera nkuyambye era kyenjagala kintu kimu ompa omukwano nange nkuwa omukwano kikenigeto nina omukwano bebi nina omukwano mungi nnyo nze gwolaba ebyaddala mwana sijja kulimba olaba kakala kulinako kyova manya goli muzungu ositegera nze ndi mufirika kati awo tuba tukola ka decoration nga kakwatagana bulungi ositegera bebi yo banjagala kuwera biseebu n'abakituuze bakitegeere tyoli wange kale kayiteekayo mala oyingiza eno baga sooka okwatemu katini awo kale sooka okwatemu katini awo kyokka bannange abalasita ndowooza munda waddugala bambi kati ndowooza kikyokuswala kale tegeeka bulungi singayo nga bwakyafu jasirasta amanye osulasula engoye naye nga amazima sowayonze nnyo ekiryawo naye nga tujja beererawo naye nga amazima amatuufu nsanyusa okulaba tuyingire nno sokolekikatini hati njagala kuyingiza nga lasita naye waali ositegeera naye naye bino byebiki bino okimanyi bulungi poliisi ennoonya just gutofaayo nawe nyingiza munda abapoliisi webangwirako wano eno laba nenono bebi gwatakimanyi nti no bebi yo nti neno mwana teri wa poliisi asobola kulawunawe n'omu laba nenono eno batyayo bakimanyi wabeerayo ba badman ositegeera uli ali mwana akasirikale kajjako newaneno kate nkattire wano kola tekalidde eno ate kyobamanya tulina abanene mu gavumenti naye bebi onsudiya tukuba kampeyini ffe mu banene naawe onsudiya webankwata batusiba babiri tufaayo bebi tufaayo
Baba. Luno nduwonye. Naye okutuusa akaveera kano tekibadde kyangu. Banna, nakasanga ono nsanga ono. Mukama mulungi wange tebamenyawo. Sumbuzi kyangu bakikyalira. Amaaso buli omu amaaso. Gyali. Era kale. Kati kezituuse. Awo omutima gumpewedde. Awo luluwedde. Nemala nentuuka. Namusoke gy'oli. Kanso. Ndi bulungi. Anti ngira n'empita ayitako mu batuuze bange. Mbadde ngamba oba nnyinza otambulira obwereere naye Mukama mulungi. Anga wendi kyenje ntuuke. Wakatuuka. Omanyi mbeera n'ebintawaanya waka eyo ne binnemesa. Iba naye olwawo okujja okuwa abantu bye beetaaga. Bakasitoma abo batulina kubawa manda. Ate n'abeeka nabo baba banneetaaga mba n'abalwadde. Oba kujjanjaba. Eryo ddagala ekitegeeza. Bino. Bino kanso bino bireke. Si byamakulu nnyo. Naye nga muli mutya? Tuli bulungi. Mirimu gitambula gitya jjo? Bwe gityo. Kati ndiko oyo omukazi oyo simanya jjajja Ddaali. Jjajja Ddaali yantwalidde abaguzi. Jjajja Ddaali yantutteko bakasitama bonna. Naye nze sifaayo. Abaagala okungulako banguleko, abataagala babireke. Ye atwala bannammwe temugano nawa. Naye no wala ate mukyala wange agajja waabwe mu kyalo baleeta nsawo. Kanso bwe tuba twabalonda muyina kulaakulanya ekitundu kyammwe. Naye ate ekitundu mukivuddeko mu kulaakulanya beewalala. Mugenda mutyamanda ne mugajja mu kyalo ne mugaleeta kuno. Mbu twabalonda. Naye nno lwakuba ogamba butaagaliza naye nga amazima era ensonga emu kuzindeese kubaagaliza. Kaakati tulinayo pulogulaamu naye ng'okusinga abakyala mmwe mugenda ogifunamu ennyo. Kola ki eyo kanso? Kaakati omukyala bw'oba olina bizinensi osaayo okusabako. Gavumenti yatuwaddeyo akasente nga kakuwaaba abakyala abeekolera bongere mu bizinensi yaabwe. Kanso nze ebintu byammwe byantama. Nze namusoke sikyagwirana na byakwewola. Byantama ebyo bitwewole ebyo. Bye byamateeka. Mwate simanya mukole ebibiina. Simanya bibiina mubeeramu abakyala 10. Si byagalira ddala nze seewola namusoke siri mbakazi abyewola. Ebyo byokundwaza puleya. Buli ssaawa omutima guntundugge. Sente. Seewola. Gwani agaye nti sente zakukuwola buwozi. Sente tuzikuweera ddala lumu. Baba bazimpadde. Kanso sente ezo baba bazimperedde ddala. Bwekiri. Ate kati nze kanso omulamba gwe mwalonda nnyinza okwogera ebyobulimba. Naye ebyo ebintu byammwe ebyo kanso sente zammwe ezo. Kati kyengenda okusama tusoke tulinde muko okuyingira. Njagala mwana Rasita nga ositegeera wali waneeno ositegeera nkuyingiza nga naye akkiriza nti nyingiza emmaali ositegeera. Naye naye bebe olinga atanfuddeeko ate. Naye mwana nga boolabye wali bwe twesabuddemu obadde agireeta ati n'egivaamu n'aginkuba ositegeera nange n'egimuwa. Kati kyemba njagala ekintu kimu amateeka mwana ag'ennyumba saagala gamenya. I respect my bad man. Ostegera, respecting a rasta wange. Kati abayino soko okujja. Ostegera. Abe oyingira nga nayo wali. Ostegera. Naye kati ogamba rasta era sitagenda tukasawa mmeka. Amaira samana yambo ya rasta. Inzo okuba sose kutyama ko wali kaduuka ka mama ziri baberi okufuna yakananasi. Ostegera. Naye nga rasta jja. Ostegera. Rasta jja. Aya jaja. Badman. Ha! Badman. Kwe. Omanye ekibadde. Alali buti. Gaso bongo ngene genda bayiti ogenda kumpa kumaja. Ate batya oyiti jagalo leti. Ekiriwo ante kati wali muziri beats ez'omuziki wabadde lolata ngena ateekawo abakikani alola n'akazungu okitegeera kati mwana muno twali kuloola mayi mbadde mpitiddeko wali ate mwana okoze ekyamagezi mulamu wamuleetera ku byokulya ogambye eki mbadde manya ebyokulya mwana bya mulamu ono mwana engeri gye tulina omugenyi mwana olowoozezza obadde nga atunudde mu bwongo oli fala kati njagala otegere kino mwana buli nkondo kumuziyaayo boyi tokubye nnyawo ttaano wange kati beeramu yamani kyali wange lwe lubuto kati kyaliwo ye muzungu kanawe tundabye sante naawe ttaano wange nze mwana ekiriwo boyi wange kawaida nze nesobola nze ka boyi toleka mbeera onzija ne muzi vibe
bizibu kyate kati mwana we biba byakulya boyo ekyo kyokoleka sikolekera sita tugamba byokulya sibya mwana mulamu byokulya nawe mwana yakola keke newunya akawo boyo soko ndeke ebyokulya bigenda twawulanga ennyumba tusulamu emu boyo inakwebereramu soko mvire mpitewo mwana ize mwana itaoyingira mwana okawulira soko kawulira ya kawulidde mulu kaddala alali ne ukabadum kasina fala ukunda bisa baby yo asokoleke nawe tonyega oyo just ali masali genawo sekira wano wenze wana asoboka soboka nawe tofayo baby ebe just kasera busera ndimuntu akusala ubutole bulo nkwefaako baby mana sanso kula baby adala baby yo kale hati soko jemenga tawe ya jamenga tu nsijemenga tulenge watu ngamba okujemenga tune wafanana wachafu ndozane mu nyumba yona batunanga wano wabweru sokoleke nawe kale ize baby it's okay yingira mwana alina potential no mwana ina potential kyogamba nti bwe muzimpa teziriko bukwakulizo bulala nti oba mugenda kujja wano muzirondoole anti era sente okujja okuzirondoola tujja tulabe sente ze twakuwa kyewazisabira kyewazikozesa omanyi waliwo abantu n'asaba sente oba nti ngenda kwongera mu chipusi oba ngenda kwongera mu saluuni oba nga mu manda bwe bamala atozimuwa n'azitwala omanyi abakazi baagala nnyo ebyokwefaako nadda mu nviiri bizigo kugula bizigo ngoye ne zitakola kyazimuweesa kati mubanga abatampadde kuba omuntu bw'omuwa ekintu oba okimuwadde nga kiki akiinako obuyinza n'obuvunaanyizibwa naye ate kati bwompa ali n'otandika okukirondoola kitegeeza oba tewampa kiba kikyo lwaki mutandika okunninyirira okitegeera kati mutandika okunninyirira bwe busente ye mugaba sente mmeka kasente nno si katono tugaba wakati we kisinzira business kijookola oba wakipusa oba gwe kyokola wosinzira n'osaba naye batandikira ku mitwalo 3 kwa 5 ze bakuwa n'ogatta mu business ndowooza olaba tebanninyirira ku obwo obusente mu mitwalo 3 bwe gati ago ngakola mu lunaku olwo mujja wano busimayo mutandise okubulondoola buli saawa munneewuubeko muziwa abakazi abalala abanaku naye nze namusoke nnina sente zange ekisooka kya byonna neekolera sente ezimmala obwo mu mitwalo aga mbukolera olunaku olwo nfuna omulwadde n'ampa sente ezitegeerekeka kati temunninyirira lwa mutwalo 3 kale kaakati ky'obonyamba kimu nti bakyala banno kuba manyi batera okujja okuwagira nga bagula amanda babuulire nti kanso enteekateeka eyeyamba abakyala gyeri ku ofiisi ate nze mpita w'amawulire nkola kakiikoko kanso kwagaliza bwanno nze siri w'amawulire wa ku kitundu noonya ow'amawulire obimugambe abisaasaanye ng'era bwe wasazeewo okutambula tambulira ddala ogende ng'obanoonya nju ku nju obagambe kaakati namusoke sente tuzaagala tezirina kyezingasa noonya abakazi abalala ozibawe nze obwo mitwalo 3 tebunninyirizisa ogende obumpe otandike okunninyirira oddemu weesimbewo ku kisanja ekirala lwa mitwalo 3 nga nange namusoke mwendi ontaddemu bw'ojja bw'onzungirako mpaakalulu kubanga nange wampa mu mitwalo 3 kale mubeere bulungi naawe beera bulungi kanso naye nze tebanninyirira lwa mitwalo 3 tuuka bulungi namusokera naye simanya bamubuulidde nti nina sente lwaki era olwaleero lweyeerese nga yeeyogeza ku bya sente ayogera tavaawo ayogera yeeyogeza tavaawo omanyi n'akasajja kano kakapiito kalina olugambo lungi nyinza okuba bwe nvuddewo bwe nti ne katandika okusamwasamwa ne kamukubira essimu ne kamugamba leero wensanze abantu abayitirivu leero lekansa zeewange ssebo yeeyogeza ebya ssente mbu mitwalo 3 sigalina sisobola gakuwa ne bw'oba ofa temumpagira nakumpagira wano ku mandowooza mbwe ki ngakumpola kumpa 3 nga bangwiranye